Omukulu Fred Lumbuye atandikidde we yakoma olw'ensonga nti ayina ababaka ba National Unity Platform bawadde security alert. Gwena gy'osinziira okubanga weekumidde ku mukutu ogwewaayo okubanga tukuwa updates omukutu ogwa Projan Media tugamba mwattu webali kubanga ku mukutu kwoli era ne tugamba nti mwattu subscribinga onyige n'akade osobola okubanga updates zonna tosubwako yadde neemu. Yes, ebbanga libadde ddene era bingi ebibadde bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ate nga ffenna tumanyi nti media ezimu oba ezisinga e Uganda waliwo bye batasobola kuyisa ku mpewo zaabwe olw'ensonga nti media mu Uganda eri a little bit censored oba buli ekigendako kirina okubeera nga kiri filtered okusobola okuba nga kijja mu audience gye bagenda okiwa naddala ey'Abannayuganda. Naye ng'ate emabegako wali twayina omukulu amanyiddwa nga Teacher Fred Lumbuye eyavangayo n'atuwa ebiri plain nga mwattu naawe obiwulira n'owulira nga amatu gakuwaawadde. Yes, kyaddaaki olunaku olw'eggulo omukulu Fred Lumbuye essaawa zino nga tetumanyi wajja asinziira kyetwakoma okumanya kwe kumanya nti yali yakavaayo mu detention center gye baali bamusibira okumala emyezi egisoba 4. Yes, omukulu Fred Lumbuye yazze ne security alert enkambwe. Yavuddeyo n'agamba nti omukulu atambula ne Bobi Wine, mfanfe wa Bobi Wine, mukwano gwa Bobi Wine amanyiddwa nga Nubian n'omukulu omu amanyiddwa nga deputy spokesperson owa National Unity Platform muyite Alex Waiswa Mufumbiro. Omukulu ono Waiswa Mufumbiro oyinza okuba temujjukira bulungi essaawa zino bakamulonda nga deputy wa Joel Senyonyi naye mwogezi essaawa zino wa National Unity Platform naye yaliko ku TVM n'agamba nti ebintu bino essaawa yonna mugenda kulaba nga wabeerawo bomu ezibaluka. Yavaayo n'ayogera ekintu ekyo ng'asaaga temujja kulaba nga bomu zibaluka waliwo okutta abantu bakisibe ku National Unity Platform era waayita mmeka mwattu bomu zifuuse bomu mu ggwanga erya Uganda. So Teacher Fred Lumbuye akyaddaaki olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'asindika security alert ng'ayita mu drone ze tutamanyi wajje zikolera oba drone ez'omutawaana omwereere. Yavuddeyo n'agamba nti Nubian and Alex Waiswa Mufumbiro, please tighten up your security from all angles. Yabagambye yonna gye muzungira oba gye mutambulira mugezeeko okuba nga security yammwe ebeera gguluggulu olw'ensonga nti we mutaakikole mwandigwa mu mannyo g'empisi ate mwejjuse oluvannyuma. So mu mbeera eyo omukulu Fred Lumbuye ate kasita akola post ffenna tumanyi nti handwriting ye yadde ebeera ku intaneti mwattu ogitunuulira n'otegeera nti eyo handwriting y'ey'omusomesa amanyiddwa nga Fred Lumbuye era naffe we twalabye posti ekikula kino twategeereddewo nti omukulu omusomesa oba muyite headmaster mu nnyumba mwali. Naye nga naffe ku Projan Media twewaayo okubanga tetuzikiza okujjako okubawa updates zonna eziba zeetooloola mu buli nsonda ery'eggwanga erya Uganda. Nenkujjukiza nti tulina website emanyiddwa nga projanmedia.com ogendayoko n'ofuna entertainment news n'ofuna latest news updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda.